ojja buzino otuwa kati huyo bamuletedde mu motoka budget sente zaffe zigenda budget sente zigenda awo buli lunaku nalaba kuwako ku budget yawo eya security eya tent eyokulya outsolo kwa tufiirwa waka milioni nga bitano wabudde kikabiri abanywa mineral water atanyekoka musajja no that's it abanywa kati bobo budget etogeddeko amazzi kyekinene nnyo ne bwe yali badde eri ali badde anywa naye otunulira mwagala kusembeza mboko ayina mulabe emboko ziri wala tulabe emboko ziri wala twagala tuziteeke kumpi wano kuba leero omusango badde bagugulawo nga batandika judge abadde akyamugamba would you love to get a seat already bagireesetanga sorry they've already given you a seat nempulya mu background nga bantu bagamba ekiki but anyway abantu si banenya from experience kati eyo judgment bagituukako by experience yes nti mulimu abantu bangi abakoze ebintu nga biri awo tebitegeerekeka ne babaleeta nga bayisiza na bubi nnyo nga babakwatidde nabukwatiriza oli yabajjampa ne bagamba ekyeneta gye babaleetamu nga yennyamiza obukwakuliza obubabeerako buba bunene nga bwennyamiza buli beyond bamala n'ebbanga nga tetumanyi nawe bali ne mumala kuteekayo aliwa ne mubanja babandi ne bamuleeta awaiso wiiki 2 kati olwaleero mukazi wa gundi tetumanyi gyali mukazi wa Don Sheriff driver polisi yake yo temanyi bate ngate kubamu kima by wetugenda by CCTV camera kwaliko ayambalidde ddala nga ki ng'omusirikale naye kati yo tetumanyi gyali bali bamazeyo ebbanga kati ono speed kwe tumuddusiza by experience bantu bano tobanenya kugamba nti tulina abantu baffe embeera nabo bali bakola n'ebintu bitono nnyo ebitagala nti nga mbeera mwe bayisibwa kati olina okulaba ng'ono n'ekyamazzi kinyiiza ekyokukuba jambo kinyiiza bwamu ekyokumuwa akatebe kinyiiza ekyokumuwa akatebe ate nga kokwaiti onyiiga oludda olwabi lusabye ekiwandiiko ekiweeyo ng'ekizibiti kyabwe era abaloya b'omuse ne bakiwakanya The document was prepared and authored by MTN. Ekiwandiiko ekyo kyakolebwa aba MTN ku Nkuruma. Therefore, if it's tendered in as an exhibit, it offends the rules of tendering in exhibits. Let the author come to court and tender it in, not her. Era kiba kimenyanga amateeka ag'okuwaayo ebiziti mu kkooti nti era omuntu oyo yennyini aba yakikolayo MTN baba balina okujja no mu kkooti ne baba nga bakiwaayo. Yes, Mr. Morgan, any rejoinder? My Lord, does our land colleague want to specify which rules so that we respond from an informed point of view when he says this procedure breaches rules? Which rules, my Lord? Yes, Mr. Kumbuga, it offends which law? My Lord, right now I do not have the law, but the law of tendering in exhibits, especially documents written, n'etteeka ery'okuwaayo ekizibiti ddala ebyo ebizibiti ebibeera biwandiikiddwa it must be the author, alina kubeera oyo ye yennyini, and that law has not been amended to the best of my knowledge. Ekiwandiiko ekyo era etteeka eryo terinaba kubanga alikyusibwamu. She can only identify that document since she participated in it. Asobola just kubanga alabako ndabo bakugitegeera ku bw'olw'ensonga ye kennyini yeetabamu okubanga bakutinga document eyo. My Lord, the witness has clearly testified as to her telephone number. Omujulizi adde obujulizi ng'akakasira ennamba ye y'essimu. .
to the fact that she personally went ng'era ye kennyini yali yagenda to the telephone provider and secured her personal mobile money printout. kwabo bennyini abaali b'omukutu ogwo ogwa MTN asobola ye kennyini afuna printout okuva mu abo aba MTN. My Lord, she also had earlier described in details the transaction on her phone nti era yannyonnyola on the day in issue. mu kusooka essente ezo ezaali zaateekebwa ku ssimu eyo. My Lord, under Rule 25, 2F of the exhibit management of the Constitution, management of exhibit practice direction of 2022. A person who has sufficient knowledge of the exhibit is competent to tender it. Omuntu aba alina obutegeevu ku kiwandiiko ekyo asobola naye okubeera ng'akiwaayo. In this case, my Lord, the witness has sufficiently not just described the transaction, but also the process through which she personally secured it. Ng'era omujulizi oyo atunnyonnyodde emitendera gyonna gye yayitamu okubanga afuna statement eyo. My Lord, we believe she is competent in that regard. Era nga tukkiriza nti naye abeera asobola okubeera ng'awaayo ekiwandiiko ekyo mu kkooti. This is the ruling of the court in respect of this exhibit. I have listened to the objection that has been raised by the defense, and which is to the effect that the witness PW7 is not the author of that document that the prosecution seeks to tender in through her, and she's therefore not the competent person to have it tendered as an exhibit. I've also considered the argument by the prosecution that the witness has testified to the processes through which the same was produced. However, I find that whereas the witness has clearly described the document by her mobile phone number and the number of the sender and the transactions of the day, it is also my finding that no evidence has been laid regarding the steps taken to having the statement printed. Whereas she testified that she was called by police to go and print the document, it did not come out clearly whether the request was oral in writing, and it also did not come clearly in her evidence as to where she put the document after having it printed. Did she keep it? Did she hand it back to police? That evidence was not adduced. I have taken note of Rule 25 2F of the Constitution Management of Exhibits Practice Directions 2022, which provides that any person with sufficient knowledge may tender in an exhibit, and whereas I agree that the witness has sufficient knowledge pertaining this document, I don't find it proper that she should be the one to tender it in light of the fact that the chain of its movement has not been laid out before the court. It should either be tendered in by the author or the person at whose instance it was printed. I therefore decline to admit it as an exhibit, but I find that the witness has sufficiently described it, and I will admit it for identification, and it is accordingly marked PEID 2. The Truth Media, go subscribe, follow. Amanya bampita Dias Walugembe wano ku The Truth Media nenga ngena kugamba nti lero tukoledde ku H&M awali akamera akawoma osobola okujjawo ne bakuwa kamere n'oli abuli kika kya mere local food abantu abave bweru mutero okubanga munonya ka local food akaddala H&M ekikolera
naye nga tulinawo aba Crown Cleaning and Fumigation bakugamba mbuno oyagala kukilininga nyumba yo mu buli kimu kyoyagala as long as bya nyumba sofas jangu enyumba wakamala okugizimba naye ngoyagala giyingira ogamba ngirongoseza nti awe bayingirirawo entebe zaguba nga webali buli lwa Sande ogamba negayaza abo webali babayita ba Crown Cleaning and Fumigation baba webali okubanga mutumba kuyamba olw'emmotoka Sula Motors genda bulaya komawo wano e Uganda tewali muntu omulala yenna gwetujjako mmotoka okuleka Sula Motors aba Hayes International webali okubanga batwala abantu ebweru yes bakugamba Arab countries zokka tobasabe walala Arab countries wokka wegenda wali ko erubowa namba z'essimu kweziri bajja kubanga buli kimu bakikolera bulungi nnyo kubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo aba Jotsi Herbal products bakugamba nawo webali okubanga bakutaasa ku ndwadde ez'enjawulo aba Jotsi bakugamba balina main secret abasajja nga teweesobola bulungi balina prostate cancer bamuwonya bigundu bya mu lubuto biwundu kibe nona Jotsi namba kweziri so kwangu ngeno bafuna onako olwaleero ndine kyoja mukama wange nze nkukozesaawa nze nkukozesa mu company ki nagamba olina okunkozesaako ate nawe nagamba okunkozesaako manyiwo very soon bagenda kukuwa ekifo bwe bakikuwera bwe batera ojja kunabira mukama ne bakikuwa bwe bati ku mulyango kwefuwa ogenda okundabira sisobola kuba mukama ogoja tojja fugika ate lwaki nja kubagamba ebintu ng'olaba ffenna tuli ba ku street tugamba kati agamba nedda mukama wange aba mukama wange okuleka neebase twesange ewaluuna ayagala ki waka mugambe bebuzi bwe twafunanga ne Gondi naba nerinnya bwe lingenze mukama wange ku radio fair yasooka okuba mukama wange nedda si Balamu Andrew Kyamagero bebuzi bomu bwe twafunanga agera nayita meeting Kyamagero gwe kyama tulabagane ojja bimpeza mu WhatsApp nakolanga kano nga banyago ne mukozino nga Kyamagero bine bitu bibakolaze gasibi nga Gondi kola oli mukozi naye nga gwe nja kukola bwena kyekiri okay soka webuze ku bantu uyanjireko ko bye bali oli mupya ku channel eno akantu konna kekamu just ova mu ddiiro nodda mu kisenge nova mu kisenge noddako ku lubalaza naye teriyo wakantu goyinza gati kakati enzize ku lubalaza nzizamu mbeyanjulira yenzo w'omu ddiiro anyway kale ono ye Dr. Kwef CBS outer CBS jangu eno mu kantu agina gye bayita Dr. Kwef nayo gyeri ozologera n'ogikeberako ekisinga obukulu mu ekikompisiza nina ensonga 3 tugenda kuba tutunulira amabaati namabulye munnaffe Agnes Nandutu gwamusinze bw'otunuulira lisiti y'amabaati ago ngenda baterayo akantu akafuluma before akalaga abantu ebenyigira mu mabaati ngenda kabaterayo omugenda kalaba so bwamaze gumuse muvi n'ebigambo byayogedde mwabiwulidde agamba in and out mulwadde bandi muddiddemu kibiki baluddewo gusala gubadde gukwajjeeyo mpola mpola so batuuse ku final ne bagira yagenda kusibwa kuba yali minisita we Karamojja then ne tubeerako awo anti-pornography committee yavuddeyo negamba egenda kugala emikutu egiriko ebyobuseegu ne omwo mwe mwajjidde abantu bonna kye batutenga ekikulu bino n'abantu tebabiwulidde bawulidde best egenda kuggalwa nempulirako abantu bagamba emirimu gy'abantu biki but people do not know mu constitution ya Uganda prostitution eriyiriko tebakimanyi under the penal code ndoza eri chapter 120 eriyiriko so awo tugenda kutunulawo tulinamu omusango ogenda mu maaso sawa zino ogwo tugenda tugira tuguleka but nze jabayo ka preamble katini waliwo ebikyatambula namawulire munaffe tumusaasira emmotoka gwetomedde ekiseera ekyayolunaku olwaleero omuntu ng'atambulirako omwoyo gw'okufa akati okero atambulirako omwoyo gw'okufa era olaba
wa mu motoka munda abaddemu. True. Kati abatunda mu spiritual world olaba nti atambulirako omwoyo w'okufa. Omwesembereza mpola. Omwesembereza mpola. Then kooti bakyalina ebintu bingi nnyo. Kooti ebintu bingi ebikwewuunyisa buli ogenda mu kooti. Technicalities ziba nnyingi nnyo. Kyobulaba nze ever wabeerawo debate between legality and morality, I go with morality. Nange ebiseera ebisinga I go with morality. Legality has a lot of legality has very many corners. Eteka human oba kyemanji gaba terina ka buntu. Nti omuntu asobola okubuuza ekintu nga ddala kituufu naye n'otuuka n'obuzaabuzibwa because omuntu akyuka emotionally, logically biki kati bintu bingi ebigenda okubeewuunyisa munda awo but still by observe manyi tusala we derive our conclusions from three things: from observation, statistics, and experience. Kakati with experience and observation ogwo musango gusalibwa era public yagusala dda, but with the statistics guyinza tubaluka mu ngalo. Sisuubira naye gunyiiza with the statistics ne batandika okubuuza simayaleti nekiwandiiko ddala ye yasayininga teyasayininga ddala yaki. So it is a bumpy and an emotional journey eri abo abaafiirwa abaana baabwe. Amabwago gye bikoma okwongera nga binyiiza oyongera kubasaasira. Mixed feelings zijja. Kasite ekinene ennyo gubuzaayo ennaku bbiri baatugamba ensala tugifuna. Mbadde nyogerako n'omwana ali ku ground n'agamba by look of things guyinza okuyingira mu next week. Angambye bugambi. Angambye by look of things. By observation engeri gy'alabamu ekintu gyekiri butambula bayinza okutwala mu wiiki ey'okubiri. Which ate nate manyi by Friday ligona kuba tufunye judgment. So ebintu ebimu ebyandibadde bimukwata okuba nti nno ye muntu yennyini bali mu bikubamu bituli babigoba. Katulinde bulinzi omusango wajja awo. Njala bamuwe bbeiro. Nakulaba. Wanafananyeko ne Rebecca Jingo. Singa bamuwa bbeiro. Singa yazidde ku piki ye. Singa emmotoka tetomedde bantu. I know. Ngajja yali badde ajjidde ku piki n'avaako n'adda wali. N'abuuza ne ku batuuze. Teweetaaga babuuzaako. Ojja buzi n'otuula kati wuyo bamuleetedde mu mmotoka. Budget ssente zaffe zigenda. Budget ssente ezigendawo buli lunaku nalala bakuwaako ku budget yaawo. Eya security, eya tent, ey'okulya outsolo kwa tufiirwawo miliyoni nga 5. Wabudde kikabiri abanywa mineral water akanyikoka. Musajja. No, that's it abanywa. Kati bw'oba budget etwogeddeko amazzi si kyekinene nnyo ne bwe yali badde eri yali badde anywa naye otululira. Mwagala kusembeza mbooko. Ayina omulaba embooko ziri wala. Tulaba embooko ziri wala twagala tuziteeke kumpi wano. Kuba leero omusango badde bagugulawo nga batandika judge abadde akyamugamba would you love to get a seat already bagireese nga sorry they've already given you a seat. Nempulya mu background nga tubagamba ekiki. But anyway, abantu si banenya. From experience, kati eyo judgment bagituukako by experience. Yes. Nti mulimu abantu bangi abakoze ebintu nga biri awo tebitegeerekeka. Ne babaleeta nga bayisizza na bubi nnyo. Nga babakwatidde nabukwatiriza. Oli yabba jampa ne bagamba. Ekyendeeta gye babaleetamu nga yennyamiza. Obukwakuliza obubabeerako. Buba bunene. Nga bwennyamiza. Buli beyond. Bamala n'ebbanga nga tetumanyi na we bali. Ne mumala kuteekayo aliwa ne mubanja babanji ne bamuleeta awaiso wiiki 2 kati olwaleero mukazi wa gundi tetumanyi gyali mukazi wa Don Sheriff driver polisi yake yo temanyi batengate kubamu kima by wetugenda by CCTV camera kwaliko ayambalidde ddala nga ki ng'omusirikale naye kati yo tetumanyi gyali bali bamazeyo ebbanga kati ono speed kwe tumuddusiza by experience bantu bano tobanenya kugamba nti tulina abantu baffe embeera nabo bali bakola n'ebintu bitono nnyo ebitagala nti nga mbeera mwe bayisibwa kati tulina okulaba ng'ono n'ekyamazzi kinyiiza
ekyokukuba jambo kinyiiza bwamu ekyokumuwa akatebe kinyiiza ekyokumu akatebe ate nga quite onyiiga ne bwaseko obusese owulira okumanya abantu banyiize nti n'oluzungu lwayogera lubanyiiza lwaki abaseereza so ekyo bakijja ku experience ey'abantu bambi be bazze balaba engeri ze babayisaamu I know so kuba muwanga kibumbe lwaki batomuleeta ku kyalo naye mukomyewo muwe kundi koti ku kyalo ate naye ebintu ebiyite mu speed abantu bajje bagambe wammafe yatuyita naleeta abantu bati by week says muwanga kivumbi bali badde I believe this guy yakola statement with our first 3 hearing eza muwanga kivumbi we got to not yakola statement so kati abantu bambi tobanenya era omusango guno byonna byonna ebikolebwa essaawa zino biri mu spearheadinga mu justice kyobulaba abasajja balimba w'ekitiibwa abasajja abayogeddwako abana okuli Bukenya abajja okutasembera mu kusooka simanyi judgment bagijjawa nti bamuteeke munda bamusibire wali otherwise mbeera nga bwe yali bwe baginnyonnyola amasasi gaavuga bo bazze edda nga ate bo bamusibidde wali neewuunye gye bajja obuvumu obugamba nti bannaye amateeka mugaleke gakole nalabyeko omu ku bo ng'ayogera ku Mande namulaba ng'ayogera n'agamba engeri gy'alabamu koti engeri gyetwalamu ebintu yejjusa lwaki baataasa omusajja ndowooza olaba yabadde mu ssaati ya Grace manyi oba wamulabye t-shirt yali mu t-shirt ya Grace n'agamba singa twategeera nti amateeka gagenda kuba bwe gati twali tetumutaasa so that it's mixed feelings everywhere so anyway awo tetugenda kulawunya okuba bingi bikyatambula bikyagenda mu maaso eminene 10 wakiwulidde ze billion ya 37 roughly billion ya 4 buli yagenze muwa ekyankwanzi ate awo gundi weyatuteredde ku gundi bamala obbagamba beekubeko enfuufu minister wa justice that's Norbert Mao n'avaayo n'ateekayo ku XCS manyi wawakirabe kyeyataddeyo the first gundi gye bagenda otebolinga gye bagenda odiscussingako nga bayingidde parliament kuva ku myaka 5 kugenda ku 7 egy'ababaka ba parliament ale bayiwambuye egy'ababaka ba parliament ya president ne balireka buli kimu buli lwoba n'amaanyi buli kimu kisoboka omanyi amaanyi n'olukusa bibiri byawukana there is authority and there is power so whoever has authority si buli kimu nti kisoboka true nkuwadde olukusa onkuumireko ennyumba eyo authority is granted permitted nti authority you are authorized to be a doctor you are permitted so osomye ofunye olukusa olwo by books tubalina abo abali authorized by books tulina abantu abali authorized by age nga mutulaawo mu meeting by age ng'oli alina okuba nga okusinza ku myaka gyo tukulembere we bali awo by age then wabawo n'abalina authority by vote mugamba nti bwe tweronzeemu wano ne wano netulaba nga gw'osaanira ne waliwo ate abalina power maanyi oli najja buzi n'agamba okuva na leero kino ekigenda okukolebwa ndowooza mu Luganda bwe kivaayo obulungi waliwo abalina amaanyi kati waliwo abalina olukusa nandye kibe kityo kati buli muntu ng'alina amaanyi buli kimu kijja kusoboka era bintu bingi nnyo ebitujja okulaba betwalirabye ku lukusa so bayimaanyi bintu bingi bijja kusoboka and amaanyi agakozesa sente because in the economy mwe tuli waliwo ebintu ng'olaba ebintu ebikoleddwa nga they are insulting our integrity they are insulting our understanding nti mu ggwanga omanyi omuntu wano nga tolwazangako toweerera ne services tolina kyozaagaza there is a certain way you speak simanyi oba olabyeko ku speech yagikoledde ku UBC ku mukutu gwa UBC and Kasujja no I didn't get a chance but namulabyeko ku media center ebintu bigendamu ebya
ebyo bigendamu. And everyone was questioning. Thank you. Naye abadde annyonnyola President Museveni is the most inconsequential president in Africa. I went to Mozambique, they praised. I went to South Africa, they praised. I went, you know. Kwezi go ade kifo ky'omwogezi wa government. Gundi bamugyeko. Nani? Oli abadde. Pondo. Ego fono ya wewe mpozi kati yatwala media center ya. Agamba is very inconsequential. He knows our problems. He knows. Era bwe ndode ngamba ya. He knows. Nze siwakanya abantu. President Museveni is one of the most knowledgeable person we have. Okay. You agree? Yeah, I do. Era wano mulungi nnyo bw'owulira ebintu by'ayogera, bw'owulira history engeri gyamu narratingamu history, bw'owulira President Museveni bw'atandika okwogera ku byobulamu ogamba wow. Bw'atandika okwogera ku nguudo ogamba wow. My only challenge is what happens under his leadership when it comes to implementation, when it comes to keeping his word. Ontegeera. Kakati omuntu yenna nga services za wano wazivaako, you have liberty to seek services outside Uganda. When it comes to medical services, you go outside. When it comes to load service, transportation services, you'll have the best car, you'll have the enyonyi ejja kwangwa buli kimu, amazzi bajja kutwalira ku speedboat. But when it comes to spiritual services, ojja kuba you go to the best. Yep. You have liberty to speak like that. Akati bw'otunuulira embeera mwe tuli nga president akwata obuwumbi 40 billion on top of $1 million ebijje by'emmotoka ebisatu 10 310 ziri million 310 whatever it is beyond 200 ezijja against the economy, against the public debt gye tuyina, which takes almost half of our budget, against the rampant unemployment in the country, against the rampant closing of businesses. Goli mundongo. Kwefu nga tunagera mundongo kyogambye. Your argument ejja amidst nga abatwala embalirira ya president bali mu kakiiko just doza a month back ne bagamba nti no sente za donation bagala bongeremu 5 billion kuba ali ku buwumbi 16 kati bagala bamwongeremu reason nti nebe ya donate nga bamubanja tiyakola ki tiyatuukiriza kakati against tanatuukiriza naye alina bawadde 10 bawadde billion ana kakati against that background nkalu obirirwa nnyo omanyi wisdom and knowledge bintu bibiri byanjawulo. Knowledge you may know. Wisdom is when you implement what you know, then you are wise. Oh, you may be a walking Bible, you may be a walking Quran. Ngenyiririzi kufutuka mbufu. But implementation wali. But bobeera nga Bible egamba tunaabeeranga bagagga ku nsi ne mu ggulu. Gwe oyagala kubeera mugagga ku nsi wokka. Ku ggulu wazi. Mu ggulu n'ogamba nze by'ensi nabivaako oli musumba naye ofaanana nga bw'oyagala. Oli mukkiriza naye ofaanana nga bwe you fail to implement. Because you are not wise. You are knowledgeable, but you are not wise. You have knowledge ku kyoyogerako, but kakati President Museveni is knowledgeable. Ne regime ye. Ejjudde ba PhD holders, ejjudde baani. But when it comes to amagezi gaabwe to be reflected in us, tewali. Wewe unze n'ogamba kakati obuwumbi 40 which person does that in 2026? And oziba wateziriko ntino ziriko accountability of course wali abadde mu kiti kya bwa president si mu kiti kya of course siza muwakanya but wompa sente nozimpeera mu kiti ky'okungamba genda weejalabye kuba nti omugamba mwekubeko enfuufu obanga ngambye mugende mwejalabye. Kakati bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga economically otyamu nti osaawa zino omulimu ogukyasinze okufuna kati si mulimu ekintu ekikyasinze kati okufuna sente e Uganda kugoba ddiiru gwe mulimu kati ogukolebwa buli muntu kugoba ddiiru and
when politics earns much than any other sector, then there is a problem. Tuli mu money politics. Tuli mu money politics. Tekyaliyo kati buli muntu ayagala kwesimbawo. Kakati emiliyoni 10 naziwulidde ne ngamba ya awe tulaga then the whole parliament ababaka bina tugenda kuba tetukyalina kye tubafunamu nga alternative because whoever pays the piper sets the tune. Kakati tugenda kuyingira mu parliament nga ababaka bina buli muntu talina kyasobola kugamba. Ate baagala Lukaaga kati wawulidde era bakisetingire kyangwaza ate bagamba abo bagenda okwongerako they are supposed to be either independent by NRM leaning obanga wa NRM era nga babagamba musaala for the first 6 months bagenda gusalako gwa babaka basobole creating omusaala gwabaki gwabali but 6 months zokka naye jukira mugenda mu kisanja for 5 years okitegera so bagenda ku mulaba nebinabe tulina bangi ekyankwanzi basabye bongereko so there's a resolutions ezavudde ekyankwanzi kwabaddeko miliyoni 10 kwabaddeko ekisanjo kyogera ku myaka 7 kwabaddeko okwongerako ababaka nze no my to sum it up, can you abolish elections as step number 1? You as who? Nsaba. You can't. It's my opinion. The person ayagala abantu bebalye, he cannot do that because anti chegambi nze nsaba kati. Hey. Nga omuntu ayina endowooza ye. Nti okulonda nsaba kuveewo. Anti kale kuba bakutola mu parliament kyekyo abongerako bano betwala ebintu byabwe basigale nga president alondebwa eri kitegeeza tugenda fugwa omupaka kufa tewali buzibu because at the end of the day gye tuzze era tetufunyeeyo njawulo because of the power. So miliyoni 10 whoever plays with our money which is supposed to ezirina okutuwa services. This world is round, very much round. Olwaliro bw'oba oyina omuntu nga mulwadde bakugamba nti ebyuma byafa naye nga mulwadde yaga nti weekend tasobola kujjanjaba because tetulina byuma n'ogezaako okukola ka research akatonda yaga nti ebyuma ebyo biba biramu but challenge weeri birina okuba ku masannyalaze 24/7 which is agawano gekanga bweka mu week mbera nage emirundi enaku 3 ekyuma ogenda balina okujjanjaba nga balina okisetingamu abakituguze eri balina okisetingamu gye balina okisetingamu with condition tekirina kuvaako masannyalaze. Yes. Amasannyalaze ne gaba nga gavaako omusajja alina okulinnya ave gyavudde yakikuguza ajje bw'ajja wano amala week namba mu transit mubalire week agenda okutuuka wano agenda okitunamu nga amasannyalaze gavaako n'addamu n'akisetinga n'addayo aba yakatuuka nekiddamu nekifa. Kati bw'oba wali oyina omuntu ali mu mbeera bw'atyo you can understand what I'm speaking about, but Kama is the beach. Buli kimu what goes around will always come around. So we shall always be here. You said jubilating nga waliwo afudde naye mutusindikiriza okuba nti tulina kyakola okujjako to find solace and happiness when what happens to us on a daily basis at least happens to one of you in a year. Once in a year. Kubanga sente ezo zemukozesa zirina biziyinza okutuyamba bingi nnyo nammwe nga bibayamba. I always advocate let's be communally rich than being individually rich. Tubeere bagagga nga community. Tidasi bw'afuluma mu nju ye bw'atuuka mu community aba mugagga. Anti bagamba tewaleja bawuliriza. Bawuliriza bangi. It's the reason why they are making it. Wakati, let me give an example. Wabakugamba nti when you wake up nokera ku machine bagamba nti bataddewo etteeka ly'ettaka. Mu tteeka ly'ettaka ne bagamba oyina akayumbako kakumala gwe wekka bulumu 2 tokkirizibwa awo oba okola mugotteko biki nga buli omu ali mu mpangisa akola kufuluma bupangisa asobole okuba nti no sente zentali mu mpangisa aziwereramu abaana basome kati ate gwe ng'oyagala asigale mu bupangisa bwe kyogamba nti no let's be communally rich bana abasajja sijja batunuulidde
ati egambye nti deonwe kyetusigazza kwewula luyimba lwa musajja ate atakyalukiririzaamu katusabe kimu Katonda system bolongoto owa system muveeko ati ogambye oluyimba omuntu atakyalukiriza mugwesuubira kati ono yabakiikirira because ye yayina ez'amaanyi katusabe kimu Katonda anunule eggwanga lyaffe wano wetulaga wakambwe wetulaga wano oba tonnawulirawo nga tonnawulira mu mafuta tonnawulira oteeka amafuta mu mmotoka noserikira bwoti okwata emiliyoni bweti n'ogissa mu nsawo supiidi ebiliyoni kwetambulira okusigala ng'osigazaako emitwalo 4 olufuluma ennyumba bayisawa 7 oba osigaza emitwalo 10 bulungi nnyo nga ne byogikozeemu obibuuza n'ogamba omanyi there are times wofuluma ne ssente olweggulo ngoze waka n'otula mutwe n'osotandika reflectinga natambudde ntya nazikoze kyali kikutuuseeko bulungi n'ogamba naye nagize wano nga tokozeeko nno kya kisiru n'eki nakyemu ogamba naye nagize wano nga n'ebitono by'okozeeko nabyo bikozeeko half bakubanja. So we tuli in the name of individual happiness katusabe mukama ebintu bigire naye si byangu. Amabaati Say bye to my people. Okay. The Honorable Agnes Nandutu is hereby sentenced to imprisonment for 4 years, contrary to Section 21(1) of the Anti-Corruption Act. The period that she spent on remand will be deducted from the 4 years that I have prescribed, and this date runs from the date of conviction. All the iron sheets that were recovered, there are 1,585 as per the count of court on the 9th of August 2024, shall be returned to the office of the Prime Minister to which they belong. 3, I issue an order that bars the convict from holding any public office for 10 years from the date of her conviction. I hereby order that any amounts that she deposited for bail is hereby refunded, because bail has now served its purpose. All the sureties that stood for her are accordingly discharged, and any securities that were deposited for her bail are to be returned to those that deposited it. I have declined to give the option of a fine. I have given the option of a custodial sentence alone. I don't know if there is anything that you'd like to state, Counsel. Agnes Nandutu yafuuse ejirikiti. Ejirikiti kwe basuula anti kati ye ebeera embwa eba efudde gye basuula ku jirikiti. Lwaki bagisuula ku jirikiti? Bagamba batya? Kati ye kyenjadde okujjawo ye siri ejirikiti, ye yembwa, ye gwe basuddeko. Kati bugamba yembwa gye basuddeko. I'm not abusing. You're not abusing. It's a saying. Kukujjayo gundi kakati Agnes nsaasira abantu. See, replacing Gondi First Lady. Mwe mukubeera Minister w'Ekalamoja. Yes. Now, Agnes namulaba ebintu byonna nga bitandika. N'entandiko kipredictinga. Because mu mbeera yonna walina okubaayo saddaaka. True. Kati saddaaka yeesinzira ku bintu bingi. I'm not saying teyakikola.
era tuvumirira abantu ekikolwa ekyo era twagala buli muntu akwatibwa obujulizi bwe buli ayingire oba yaani n'owaffe tugumusingisa tumuyambako kuliwa abaganda ebagamba era nvumirira nnyo abantu abagamba naye nammwe oyo muganda waffe omanyi oyo yaguzi naye muntu waffe yasoma be basoma bokka be tuyinawo kati ate bwe tunaabakuba lererere eyo nkivumirira naye kivumirira mpula nga ate waliwo yavudde n'agamba abantu bokka abakulembeze be yalalabye abali incompetent mu bulamu bwe mulimu ali mu kkomera omukulu wayiswa then ne Kyangulanyi wamulabyeko owebido walukaga agamba yayimba kyoluyimba nzire gye nabulo ndituuka ddi gye ŋŋenda tetwagala kudda mabega naye yabyogedde recently natudda mabega tugende ku wano ku mabaati let's quote kati aba forward people now mu bantu bonna abali implicated mu mabaati there were 7 mwalimu ba-minister 32 asatu mwalimu abaka parliament 32 mu saga y'amabaati we had 32 twalina ba-minister kuvira ddala ku speaker paka wansi twalina ba-minister vice president kuliko eyagamba nazuukuka nengasanga mu lujja kuliko it was a whole lot of almost omukyalina okuyita a fleet government yonna yalimu mukululo quiz who bonna babirimu bwogenda by numbers naye kyabangi kirondamu nawaluwa baganda ebagamba nti kyabangi kiina gwe kirondayo oyo mwenda mwenna ne wabaayo oyo omu nga yayendayo n'omulundi nga n'omulundi gwe yayenda agujjukira nagamba okitegeera be bantu abasinga okulumwa obulwadde wakava mawulire oti okubya akaji wakayingira naye mulimu ebintu ebimu byotunuulira nga biviira ddala ku musingi one by the time Agnes weyabeerera mu mawulire yali akkiririza muki of course bw'otunuulira clips ze yali akola the kind of wording ebigambo bye yalinga akozesa nga alipootinga the People's Parliament yali akola deep in her she did not believe in the way this country is governed. Bw'otunuulira Agnes of NTV engeri yakolangamu ebintu kuba yalina program bagiyita People's Parliament kati ensobi nnamba emu gye yakola is to think nti asobola okukwata bayita batya okusena ejjiiko ya sukaali emu n'agiyiwa mu nnyanja ennyanja n'enoga yensobi gye yasooka okukola era ensobi abasinga bagikola be bawulira bagamba tugende eri munda tubikyusiza eri munda ngaani yali agenzeyo n'abikyusizayo munda because we have people who have converted from opposition to NRM. Paulo Kawanga Semwogere yali ayingiddeko mu NRM n'agikolera naye nga asigadde mu DP n'akolera n'ayingira mu NRM. What results ziri ki? The same Mau said Mau n'agenda okuva leero agenda what has changed? His word still stands. Era lwakola olukunga n'agamba tusaba bikyusa nga tuli bweru. Thank you. Ebbanga lyabaddeyo. What has changed? Aleeta myaka 7. Ye yagiraze. Kakati bw'ovaawo Betty Kamya yagenda. Ahia naye mabega kawa bade bamuli bubi. Yagenda n'ayingira mu minister wa Kampala. Bwe yaviira mu Kampala yali atya. Kati abadde IGG agenza okuva mu IGG yanoonyerezaako n'afulumya lipooti mukama we yennyini n'amugamba abantu bange beesonyiwe. So agenza okuvaayo on a scale of 10 nga talina kyakozeeko. No n'agenda. Maama Mabira yagenda. Yatwisa anywa. Yalwanirira Amabira yagenda. Ebibira byeyagaza munda bikalu. Bw'oyingira bw'oti yagenda. So whoever has that thinking nti mb'oyingira eri munda oba otutte kajiiko ka sukaali kukayiwa because President Museveni bw'aba azze n'ayogera about against corruption n'amayiza ng'abawaayo $1 million. And it was his first speech Kyangwazi ng'agiggulawo
corruption yali era namwe ne mumaliriza nga muyina abantu basatu president be yenyumirizaamu kuliko Cissy Namujju kuliko Paul Akamba ne Yusuf Mutembole yabayise ne Cissy Namujju yamuyise no mwira where is Namujju, you have been avoiding me ne gundi yamuyise akatuwera bidiyo babiri yawana na mmere na wana ne Mawu talaba nk'omuntu ali mu bukulembeze nga Mawu kati abusoko bazze bali kati oyinawo bana abasatu baba siba ekyabasibisa ki corruption kulia bayina sente ze bawutanya yabawanyi bwe baba basiba mbu ne bagende uwe ne betonda ne basonyibwa presidential pardon, but that presidential pardon has procedures whereby you know omusango kusinga ogenda through the courts of law ne gukusinga. But is a fountain of honor. Not a fountain of honor. The other pardon has procedures. Tokera bukezi kumacha. Noga gundi mpardonize. Nga do musango gukyatambula nedda omupardonize kuki. Tegunnagwa. Kagusokanula wagumusinga omupardonize. Bwe gumusinga eyo step 1. Step 2 nayingira na serving ne balaba conduct ye. Kati you pardon ali mukomera. Akati tuyina abantu abawuta sente zawutanyizibwa. Kikiri kyegambye nti kyabangi kironda munna waluwa kati nkujayo Agnes nti bano abawutanya ensimbi nga bali mu kweyagala president abayita yamuyise nayo namga soko jjo babuze nako onewala naga onewala omanya abana abo bagenda they made the issues with money but they apologized. What is the other boy Mutembula and mukama wange tebasobola kuyita mo poor boys nga it is okay. What they did does not calls for even coming but just like a father at home abana waliyo oh no kakati buli omwana wo mwavu nga ayina olugwero omutazanyira mu nkuba n'abaana babagagga ekyo njala kyekyo kuyiga ng'obulunga ng'olirwedde lukalire ku mubiri kati lwagenze mukalira ku mubiri baba n'abagagga bagambye bugambi jjako ekyambalo kino otekeko ekirala so kati nandutu yazanyira mu nkuba ng'ayina olugwero mwana wa mwavu era ebyo byonna bye yazze mu parliament mu kooti n'annyonnyola ndi single mother baba babimanyi bulungi toyina kipya kyonnyonnyola naye mulwadde mbeera mu ddwaliro bayagambye in and out tokyalina kyonnyonnyola kati waliwo olina okubaasa akatayi kakkutte omwana w'omwavu ozannyira otya mu nkuba n'abaana babagagga kati olupapula lwaliko abaana babagagga nkumuliitu kati ye netumaliriza nga era nalabye abamuvumirira nga tebalina sayidi ze bawagira nga sayidi ezo byabulankanira awo okitegedde amabaati gaali gagenda kalamojja so nandutu mwenna muba mukoze kikyamu okuzanyira mu nkuba but ng'oli mwana wa mwavu olina okubeera ng'otunula emabega ogambe bwe guggwa gutya kati nandutu should be a lesson to whoever thinks bw'otuuka eri munda omanyi waliwo gye bayita power of association timbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo bw'osobola okugenda olowooze nti ojja bakyuse ng'egye baba nti be bangi wano e Uganda ovuga emmotoka tuvugira ku mukono ki which hand do we keep to keeping right that is in the books but kukubo we keep that lane which has no pothole ne wemati nonzireno nga waliwo ekinnya ng'oli aveeri ayita eno wallahi alina okunnidambitewo kyekiri kugula kasita musookawo kati mu Uganda you're right kati mu Uganda toddangaawo n'ogamba gundi nga bamukolera bati muganda wange so that is the lesson we should pick. Mbalaba bangi nnyo abagenda batigisa ne badde eno ne batugamba but there is that one moment bwe bakulinda nga gwe bagenda kusanga mizani bagamba ono atuyamba kyakyayina already n'akalulu baali bakamuko bwe tomanyi akalulu
bebasika strings ne beeyagala kati byonna wejjusanoga singa nasigala nga nkyasoloza 10 kyange 2 byange okitegeera. Do not be tempted to join. Ogenzeko ekikwa ky'ekkomera bakujje mu public bakweliminatinze kuba ekyo kyo nja kita elimination muki bakoze nga sadaka okulaga nti bo bakola ekituufu kuba bagamba oli wakera ku makina ganza amabati nagenkangira mu lujja lwange kitegeeza gwe era gavunanyizibwako wagamukaka wagateeka n'ogatula n'ogateekayo kitegeeza wabikola obigenderedde gwe naawe asanze amabati mu dayasi nkubuulira tulaba nti obwavu butuluma waliwo lwosi tosobola kusanga miliyoni 2 nga zisa n'ozukka ku makya nga mu lujjalo mulimu miliyoni 2 zigudde nga bikoola notabera question miliyoni 2 nti omuntu yazze ekiro nga yeebaza nti n'osanga Range Rover Sport mu lujjalo ng'etokota nzigule gwe n'ovuga buvuzi n'otuula waliwo yagateeka ku kiyumba ky'embizi nze nange saaga dali ku kiyumba kya mbizi mugende mugajjeyo. You are an accomplice. Bulijjo babakwata wana abakozesa ebibbe. Yes. Bonna babayoola lumu. So, Nandutu should be a lesson to all of us. Babeolira. No, for gwaffe tuliba tugukoze. Olina okukakasa nti tozannyira mu nkuba. Namara babagagga. Oli alina dazini y'engoye n'ezimu tazijjukira. Olina olu. Era ligambye Cissy Namuju yabadde wali nga yeeyagala. Bonna bali mu kweyagala. Kyogamba bayina ebigambo ebipya bye bakozesa mu kwetonda ibe yalitasobola kwekozesa. Actually ayina no kwa yeye. How many months did you spend in prison? A president over 50 ngale bamusonyo. So Nandutu tusasira family ye because it is going through a lot. Naye bwelite eteka bweliri in Uganda eteka the law is not used to prevent or to punish. It is used as a weapon to fight. Kyakulwanyisa bayo kitegedde nti wabeerawo etteeka erigamba nti tuyisize etteeka wano buli muntu ayingire nga ssaawa 2 kati liba lirina ku preventing ebintu bakubya akatayimbwa biki ffenna tubeere ne sanitary home naye livaayo kwololoka nga mwana wa step mother yayingidde beyond ssaawa twagamba nine dayasi yayingidde ku nnya dayasi yayingidde ku nnya goze nya 2 goze 3 2 goze 2 2 bagamba kuyingira 2 n'ojja 2 2 dayasi najja ku nnya ne bagamba Katonda akusinze ye alwiriddeyo ddala yasuzeyo ne bwake kusagwe singa wategedde nti ojja kujja leeti naye walize ku nnyanga ye tusobola omusonyiwa kubanga obudde bwamazeeyo past 2 bungi nnyo kitegeeza tusobola omu understanding nga waliwo ekimutuuseeko ekyo baweta ligalite dayasi asobole okuyitawo ng'akubajjamu etteeka linyigiriza oyo gwe baagadde gwe baagala oteeka mu katu kati Nandutu etteeka we lyamukwatidde oyina okwesanga nga kubonna era tuufu etteeka lyamukwatidde mu butuufu so agandi bamutaddeyo mu kyamu bamutaddeyo mu butuufu oyina okwesanga engeri gyali omufomu bagamba abamufomu jja nga ye tamanyi bifa magombe yatwala portion entono abatwala enene bayinaayina nga baali bamanyi nti abo boonootwala signature toteekayo gekangire waka katono bambi yoba okyali mufumu jja emirimu gy'okolaawo gw'oyamba nako okwetikirako owaayo signature nteerako bambi bane omanyi nze nakajja omanyi nga wakajja oba okola emirimu ole so that is the lesson we can pick whoever thinks you can take a spoon of sugar oteeke mu nnyanja enoge era ojja kulaba anku gwe bawadde media center is still doing a lot of things tugenda okwata kutama tugambe with the exposure with the exposure dayasi obadde mu kibuga Kampala abo olina bakyali bo bewaleka mu kyalo oddeyo bagambe naye ne banaliko questioninga ngo abadde mu kibuga ddala ebintu byakola abadde mu kibuga nga akola na ku TV yatuuse mu kyalo eno naaba nga yayogera bino so he gives speeches nga I don't care. I was a speech is bayita who wants to know.
owa speech ze bayita mwe mumanyi. Namulabye eggulo. People are talking about other things. Yeah, but they totally off. Now you get a chance to like Because their personal things ebitalina kubeera institutionalized. I know. You're a government spokesperson. You do not. Naye munaye, what power overshadows authority ate sente zisinga amagezi amaanyi ekyo wali okimanyi ekyo. Omuntu nga yalina sente. Yes. Ne woba n'amagezi abakusinga amaanyi. Oyogera ki yenga yalina sente ayinza n'okwogera ekyo kino kikubira engalo gwe n'agamba walo wakiraba kikola ddi ekyo. Anyway, awo wenyini so oyo wa new best hotel n'abalala betulina ku lupapula tujja obagambe tujja bayita bwekiba batwala police oba kugalawo premises zaabwe tujja kuzigalawo. I cannot tell you how many times we called the proprietor of New Best Hotel, and he wrote very many undertakings saying he would not do what he was doing, until there was a break in the middle where they had that the law, there was a thing there about the law being repealed, and the man started all over again. The last encounter we had with him, he even cried and said, I also have children. I cannot do such a thing anymore. I have stopped. Now it's doing worse. But this is the good news. If you do your part today, here, even just as media fraternity, if you give this the life that it needs, very many things are going to change. It's not alone. There are many other hubs of pornography right now that are happening in the nights, even in the places you don't expect, in people's houses. But we have reports on all these things. We are doing inspections. We are going to do our best after here. Otherwise, we've been quiet because let me also bring this out. We have been quiet because there was a stop in what we were doing, but that stop has been removed. We can still go out and work. But New Best Hotel person, we called, what was her name? Before there's another lady, I'm trying to remember her name, an artist also who went to the same school, I don't know why, also exposed herself. She came back and we had the conversation with her. She wrote an undertaking that she would never do that because she had confessed she's a mother of two also, and she realized what she was doing was wrong. Uji is not yet called, but we on the pornography control committee, I came first before I became the chairperson. I was representing the artists, to give it or not. So I had called artists, we had agreed on what to do. I had called producers like Swans Avenue, because Swans Avenue was producing most of the artists who were going out and doing most of these things. So we have these conversations with Swans, and something will break out and you'll be the first to know. I thank you, and I'll stop there on the New Best Hotel. What do you get? The media center olunaku lwajjo yakedde ku makya nereeta bagamba they have engaged mu njogera ennyangu eyebeera brothel ye kuŋŋaaniro y'abamalaaya ekibanda ky'abamalaaya. So besti ng'ogijjeko erinnya erya besti osobola ogiyita bw'otyo according to the anti-pornographic committee. Tasiba. So, anti-pornographic committee okuva omukulu Lukodo
rest in peace we yavaawo babale tebavangayo ko kandula ddoboozi tubadde tubawuliranga okuva omukulu Lukodo we yavaawo. So eno anti-pornographic committee ndoozi egwa mugundi ya ethics right okuli omukyala Akelo yagitwala kati simuwulirangako ng'ayogedde nange lwawo kati goyiza okuba olwawo nga wamuwulirako tesimuwulirangako. So olunaku lwajjo baavuddeyo nga bali ku media center ne bafulumya ebintu ebisinga. Clip eyasinze otambula nga bagenda kuggala Besti nti bamuyisa emirundi mingi akabidde amaziga mu ofiisi zaabwe nange nina abaana ebyo ebintu byenkola kale kituufu bikyamu. They are showing us nti azze nga naye abalaga nti byakola biki bikyamu. Omanyi tulina ekizibu kya populism mu Uganda wano nti twagala nnyo ekintu ekigenda otuwa ettutumu okulaga nti tukola so okukola okulaga nti tukola kankuwa ekyokulabirako olabye oyokere yatemyetemye abaana eggaba poliisi wiiki eno yasalako amasomero g'omu Wakiso bakebera olina omukuumi bakoze mu Wakiso olina omukuumi amawulire gabakwata bwe tutuuse wano tulabye nga tebalina mukuumi tubakubiriza bafune omukuumi ne bagenda mu maaso. Kati we are reactionary, we are not pro-action. Tuliyakitinga buli yakitinzi kati bayisizaamu bwe bakuba omukyala Joan Kageza amasasi wali ekiwaatule poliisi nejja neteekawo police post azifu omutemu awo yagera wajjangu okutemulira awo talivaawo bw'owabagwa wakabenje ku Masaka Road ne mufiiramu abantu 10 olwo ne tutandika okuteekawo ebiddo ne tutandika okuba taxi abaki boda we yakuba omu ku mwana bw'omukulu awo ku Jinja Road enkeera buli atalina element tetukulaba ng'ovuga bodo bana bbiri eriyo n'ey'omusaabaze kati bwe tutyo bwe tuli kamanyi kagwa ku Masaka Road lwaki temulina city belt bwe kagwa ku mazzi nga bali aba eryato eryagwamu bayirini namubiru awo ne bagenda ku mwalo buli lyato ne balikebera ne bagwa negenda baligwawo. So bwe tutyo bwe tuli era seewuunya lwaki so we are reactants not pro-action. Kate twagala nnyo okureactingira ku bintu ebisoko tubeerawo ettutumu. The war against pornography does not start with closing the Best Hotel. It doesn't, yeah, true. Waliwo ebisookerwako like nga the Best yeggala yokka. One, ku TV kwennyini nze tulaba nze ndi mu lutalo lwakulwanyisa bawemula. I've seen you, yes, and there's one muyimbi atakwagalira ddala bulungi nnyo saa omunsi babiri naye waliwo avayo yakiikirira bali abasigadde beekweka mabega we era bwali kusanga nga oli ku bigere simanyi bakisoboka ali kutomera ajja kumanya nti no we are not usual tuli babulijjo agugolinganga era gundi titi bwafulumya oluyimba mulaba bya bimbita yayogera ebintu bingi ne ngamba kakati the same government that employs the anti-pornography committee which is against pornography material is the same government that employs ababisawo nga abawemula be bakulembera kulale be ekkololo be bakulembera dina mukulayira ero jja kubalaba nga be basinze be the greatest beneficiaries abantu abayimbe ebyamagezi they are smallest beneficiaries in terms of government funding. Yeah. Akati, is there a will? Now, no genda ku TV. Genda tunulire musical shows. Olabe videos ezizanyire. You wonder. They do not censor? But of your omuntu yenna atulaba. Just go watch musical shows. Otuuke waka abaana balina musical show gye balaba n'ogabana videos ezifuluma ennaku zino
nga government tekinaako buzibu ekyo kyaza muntu agamba Bobi Wine agambye eki yongeza tuulire omanyi tetuyina makubo tetuyina ki tadda the swiftness ekozesebwa ku political messages ezitereeza society si a swiftness ekozesebwa ku content wa ebi airing ebi streaming morals bwova ku ekyogamba nga tudagenda kuba besti wagendayo bantu abali waggulu w'emyaka 18 bamira panado 2 yes 18 and above nga beesaliddewo ne bayingira kati eyo ejjanga secondary nga twagala kutaasa baana bato music aza tugende ku radio programs tulina wano radio nga zo zaatongozebwa mpemu zaatongozebwa za buwemu weziri wano radios yes radio stations yeah. nga za buwemu ezo saha yagambe jazikola from morning to morning their content is varuga naye tewali buzibu kibayita wemuliki ezo nezo saha jazikola tuwamulaba tuyina bojja ku online teweetaaga kyuma banoonya sente zaakyo nino leo baagala nabo okufuna babbira bantu banoonya sente za kyuma online teweetaaga kyuma nze ati mbakubanga omaiti gwe naalibadde nakusiba tosobola kunsiba era neewuunya lwaki gwe tebalina it's because nze my content wasn't kubali boyogera okusinza boyogerako it wasn't like that bana abantu bokyaza kuno era wagambye okunkyaza nga tukoze tutya anti-pornographic committee nga tennakukwata n'abantu bokyaza simanye besti ebeejagazaaki ati ze nali ngezako balaga nti bana bino ebintu byapeninga muli ludda wa baba era njagala omukyalo oyo akunoonyeeko ajja ate muwe ne interview ambuulire asulawa kuba ebintu ebyapeninga kuba nedda labayo ekisookera ddala ekikulu mu byonna they are looking at besti esobola n'okuba ekola ebintu bitono nnyo ku mabaala bye gakola situnagenda namabaala anti besti tugitwala kati tugitwala ngabaala nkyagala tusookere wano ku bitonotono ebiteetaaga rocket science tulina anti wo ku kyalo kuno akeera bukeezi buli ku makya n'atuwaamu live tewali amuyinako taapu yadde neki yadde n'emu bamwogeddeko ku media center yagala mu baninga ku TV nga bakyakirowoozaako na bulowooza bakirowoozaako obadde wabagaana abo we bakola ebintu byabwe basolokirowoolezaako emyaka egyo ne bakomawo era ne bagamba tunaateera ne baddemu emyaka egyo kakati bw'ovaawo kati n'ogenda ku bo bennyini abali munda mu gavumenti a lot of nonsense is going on kakati ebyo byonna besti ekijawula ku bisigadde nti yo tugimanyi yajja mu public but ebyo bintu be baana baliwo in our society kati mu society yaffe be baana baliwo era besti bwe banagiggala bajja giggala nga simbo nebigenda kusigala gomanyi kati amayumba amanene agasiga gonna gafuuka ezowulira ezekwese mu masaji palace yes zafuuka byonna birombe by'abamalaaya zafuuka throwbells birombe by'abamalaaya brothels birombe by'abamalaaya kati kyenalaba and I've seen it and before nga tebanajja okugamba the public let's let them first take action mboza lwaki singa tubeera wano tetuli makindya ku bitaala kwata eri ekkubo eryambuka ku barracks otambule just over awo ku bitaala otuuke ku kooti y'amagye ogende ng'otunula side ne side this side every bigere 10 y'otambula ojasangawo akapande ka spa and massage every and these jukira makina erimu abaana abavubuka kikyoba obalaga kubanga ngenze na wala kakati aba anti abo nkyala Kezabu
Kezabu. Nalabye boogera ku Gloria Bugi naye just bakyalina kirowoozo nakyo kimuyita. Bagala mwita on what? Ku bintu bye yakatukola mu ggwanga muno. Bagala mwita on what? She went to a school. Nakiraba. Akati ekyali kyetaaga rocket science. I remember when Naj did that, Fangs they reacting very fast never been betonda bichi. So this country namulabe bagala na mucha pamu. Nani? Gloria Bugi na uje abadde. Ne bono bade bavubuko ba tiabi bakoledde bulungi ne banyiga byabadde afunye kumpi. So this country has no moral will to fight immorality. There is no will because immorality helps to cover the stupidity that goes behind leadership corners. Yes. So kati batu baba kumirawo ne mubeerawo mu ebintu by'ekisirusiru nawe muddono wala baba influencers abawe emirimu during campaign. Yep. Yeah. I saw that. Bali baba on which basis? Abasinga they were the best mu kuwemula bawewe emirimu. So moral the will to fight immorality in Uganda teriwo. There is no will. Kwa lutuka no mumu banga mu boosting shokola tubali tukiraba kirungi no twabadde wano n'oluyimba lumukube peva. Kyebakoze ekyamakulu ku Lubani. Tewabaddewo ntiisa. Ntobaba amuyise. Tewaliwo ntiisa. Naye ekyogamba abantu bonna abayimba ennyimba ezikolokota gavumenti babawandiikira kuzibandinga bwe bati. No basoka gama media yonene erukuba ojja tuulira. Then bagende yo kubyale yo kusanga nga luyimba ne bakukaba. So will to fight immorality teriwo. Kati omukyala Kezabu kitegeeza omulimu gwobogo. Wali buli omu less waliwo kye tuyita disguised unemployment in economics to appear working. Nga gundi kye yali akola yali alwanyisa enguzi. Omanyi wano woba olwanyisa enguzi mu Uganda yo obeera mu disguised unemployment. Gondi IGG. You appear working. But in actual sense you're not. You're not. Kati Kezabu is appearing working. Naye in actual sense. Takola. Because the way yogerako kite. Yogera era bagenda kwogera. Because bestia yo yatandise ggulo. Mbo baze boogera naye bavinga toxin naye n'akaaba n'okaaba. Kyogamba ebintu ebikolebwa mu ndaawo byetaaga just talks. No. Just wano NUP. Babaddemu nga bakoza birthday president waabwe. Did they just talk to them? Kukaba jeke. Baba noonya paka ne mu nsokolindo. They did. Nobody, they want to talk to them. So, will to fight immorality is tetugirina. So it's as if gamba just kubeezaawo okugamba nti tugezaako tukulaga nti tukola. Naye singa baali bakola poliisi yennyini waliwo amateeka omanyi wano buli kintu twetaagawo etteeka tetwetaaga amateeka wano okufuuka public nuisance etteeka weeriri balikwatiramu penal code eri mu constitution balikwatiramu abantu abatalina dikwatiramu eryo lyogamba ne prostitution mwegwa. Kati Gloria Bugi yali badde yagenda dda nga yakasavinga emyaka egisukka egi nga yagenda dda de wano bantu bangi abaali badde bagenda edda abafuuse ebitagasa naye ate abantu be balisibirako malala bagundi bafaiza fabs abatambula to fight injustices yalagira ku parliament babatwala public nuisance kyokka balina dikwatirwamu ba Gloria Bugi bali mu bayina. So the will eri wano ya fighting political wars. Immorality tuba tusaga mbosaazi bantu mu economics tuchita. So bano bagay bazanyira mu constitution. Constitution yo weri ekola lweyagadde. Because the constitution is just a book which has writings. So buli muntu writings ezazi omanyi writings zikola in favor of the will of the interpreter. The Bible eyo giraba buli aginterpretinga ekole in the will ye jayagala. Lwakera ku machanga ayagala sente ajja kusoma enyiriri ezikulaga ndi mulino muwa sente.
lwakera ku machanga yagala kugoba ajja kusoma enyiriri ezikulaga byonna mu ebiri so kati oba constitution sijesibaako nnyo nesiba nnyo ku wiru ya wagisoma eriki so wiru ya gwanga lino okulwanyisa immorality ntono teriwo actually sina ntono teriwo completely okay kwefu tweyanziza naye kyano yakyuka tukyakyazaako era tugana ng'okujja kama yebaze era waliwo badde okuba omusoba ne ngamba omusajja ono yakoma kundaba wali ekitegeeza ne byali bimunyumira nabyolabako byokka tumaze almost omwaka mulamba munnaye kangubulireko ekibi kirawa okukkira eŋŋoma nti ekibi bweba kikuba bwe bati kivuga nnyo n'okusinga eŋŋoma kati okukikuutiza kisobola n'okutwala ebbanga eddene kituufu kisobola okutwala ebbanga eddene so tweyanziza bw'oba wabajjako abawala abo mukama w'omukisa kubanga naye nali ngezaako gamba kezaabu mukama wange muli eyo naye ebintu bitambula nedda waliwo kiripu ze wakolanga naye sebata alina oluyimba enjawulo y'abafumbo omukyala yayimbira mukyala munne nti ntya n'obba gamba nti tufumba babiri waliwo content gwe wakola omu kibuga waliwo content gwe wakolanga nga ntya n'ogamba tuti oyo boyi wange tumanyi gaje naye mukama yebaze oba walokoka tweyanza kati ne banno abaseegwa bali ku mutimbagano kuno abakyaliyo mwoyo gye bali eyo ababeera mwoyo content modu abantu bannakuwaza ababeera ku mutimbagano omuntu abeera ne point ye nga nnungi nnyo ne batagiraba ngamba nga point ye nnungi kwegamba ali mu kugamba banange gundi yabbye ni wakati awo n'atandika osonsekamu ebigambo ate ne biba binene nnyo oyo nogamba ensonga yentuufu nerina ebigambo lwakyagattamu bino ebigambo mugiwulire bulungi omumaze okumaliriza nga naawe yandibigiwaddwa amatu ogyongereyo olina genda kukiddako so you can deliver your points nga towemudde muntu actually kyoyogedde kituufu nkiraba nnyo someone starts well the first wabagala kwogerya 1 hour the first 10 minutes abeera ku mulamu kati these 50 minutes alala obusungu gye buva simanyi nsanze owa taxi ku Salama Road owa taxi ankubye amazzi ekitaba ngabali tasobola kuyingira mana gamba nzanya taxi bya nogamba kati ensonga y'amazzi tugivuddeko naye yandikuleza ti akuwe sabbuni oyo z'olugwero. So let's deliver our points home, minus being vulgar, minus going personal. No kwesanga atira bwe nyine abakoze ebyo abazideliver nga batyo government bewadde emirimu. Ati gambe kye weeru. Fe wetu jano bitesaako bulungi bakuletera drone.